okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Yeebazibwe Katonda waffe kubanga n'olwaleero obukedde nga tuli balamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mwasuze mutya abaagalwa? Mukama yeebale kukuuma nnyabo naawe ssebo antunuulira era atugoberera mu pulogulaamu yaffe eno ensula ey'enkya bwebiri ABN TV. Nsaba Katonda atuwa ekiseera ekirungi nga tuyiga era atuwe n'omukisa gwe. Katutendereze ffenna n'oluyimba namba 39. Weebale kutendereza era Katonda akuwe omukisa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 January. Twebaza Katonda kubanga omwezi tutuuse ku nkomekerezo yaagwo, oba oliawo tugenda gumalako ebbanga si ddene okuva kati. Naye twebaza Katonda olw'obulamu n'ebirala byatukoledde okuyita mu mwezi guno. Nze omuweereza w'enjiri ya Kristo Isaac Walugembe okuva mu kanisa ya SDA Church Manyangwa mu kanisa ennene eyawamu ey'Egayaza. Twagala okwebaza Katonda olw'obuweereza bwa lwaleero obuliko omutwe ogugamba nti totyanga kubonaabona ku lwa Kristo. Totyanga kubonaabona ku lwa Kristo. Katwebaze. Tukoyanza Katonda kubanga otuwadde omukisa okubaako kye tuyiga n'enkya ya leero. Tusaba Omwoyo Omutukuvu Mukama atuyigirize tuleme okutya kubonaabona ku lulwo. Tubikkule amagezi gaffe tubitegeere. Ku nkomerero tulabe omukisa naawe weebwe ekitiibwa mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunyi lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva mu ssuula ey'okubiri eyakubikkulirwa olunyi lw'10 agamba totyanga by'ogenda kubonaabona. Laba omulyolyomi oyo agenda okusuula abamu ku mmwe mu kkomera. Mukemebwe era mulibonaabonera ennaku 10. Beera nga mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwa engule ey'obulamu. Okukkiriza Kristo kufuuse kulalamu. Okukkiriza Kristo kufuuse kulalamu. Kristo gwe tusinza ye kennyini ayogera mu byawandiikibwa ebitukuvu tize sajja kuleeta mirembe wabula ekitala okwawula maama n'omwana we, okwawula boosi n'omukozi we, okwawula. Okukkiriza Kristo ku nkya ya leero njagala tukutunuulire tukujje mu kifaananyi we tubadde tukumanyidde. Waliyo bangi abali eyo nga bayigiriza senga Kristo ofune emirembe, senga Kristo ofune visa, senga Kristo ofune poloti. Ekituufu Kristo agaba emirembe egy'omu mutima. Kristo agaba emirembe egy'omu mutima. Naye bwe kijja ku mirembe ensi gyegaba, Kristo tagirinaamu mukono. Kristo n'ensi tebatambulira ku levo y'emu. Okusenga Kristo kuba kwesiba bbiri. Bannaffe abagabye ministries be bayimba nti bw'olowoozanga nti Yesu wa mirembe osaasirwa nnyo ate osaanye n'okuswala. Kubanga abamusenga bayita mu kulwana ntalo na kuwaguza. Kakati olunyiriri luno olw'okujjukira mu ssuula ey'okubiri eyakubikkulirwa essuula olunyi lw'10 nti totya by'ogenda kubonaabona. Laba omulyolyomi agenda kusuula abamu mu mmwe mu kkomera.
mukemebwe era munibonaabonera ennaku 10. Gwe yasenga Kristo ng'olowooza ozze kufuna mirembe mu kkanisa, zikusanze. Kubanga teriiyo asenga Kristo asanyusa Sitaani. Buli lwesalawo okwegatta ku kkanisa eno okutambula nga Kristo bw'ayagala, olwo oba olangiridde olutalo ssematalo wakati wo n'omulabe, kyava asitula buli kyonna ekisoboka n'akutunuzaamu emizinga, n'akutunuzaamu emmundu, n'akutulugunya otere weegaana okukkiriza. Naye agambye nti beeranga mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwengula ey'obulamu. Okimanyidde ddala nti okukkiriza Kristo mulimu okufa? Gwe tukkiriza yennyini Kristo yayogera ebigambo bino. Okukkiriza Kristo mulimu okusibibwa mu makomera. Okukkiriza Kristo mulimu okubonaabona. Okukkiriza Kristo mulimu okukemebwa. Okukkiriza Kristo mulimu okutulugunyizibwa. Naye ekyenjawulo nti kwa kaseera, kubanga agambye okubonaabonera ennaku 10. Kitegeeza kuteekeddwako ekkomo. Ekisembyeyo naye nga kimenyamukko, mulimu n'okufa. Naye ekigambo eky'essuubi nkuwa, beera mwesigwa okutuusa okufa, naawe oli weewengula ey'obulamu. Omwanjuzi w'ekyokuyiga agamba Andrew Brunson Omumerika Omuminsani ye yatandikawo ekkanisa mu kibuga Izmir, erinnya eryabbulwamu Sumuna ow'edda. Mu mwaka gwa 2016 n'asibwa mu kkomera ab'obuyinza mu Buturuki nga bamuwaayiriza, naye ne bamutta oluvannyuma lw'ennaku 735 ng'ab'obuyinza mu Amerika babataddeko akazito. Kiki ekyassa Andrew? Yatandika ekkanisa mu Izmir, ekibuga kye twalabye ekiyitibwa ekyabbulwamu erinnya Sumuna mu Turkey. Yali mu Amerika, yava mu nsi yeewaabwe n'ajja atandika enjiri, naye yattibwa olw'okuwaayirizibwa. Mu kyasa ekyokusatu n'ekyokuna, Abakristaayo bangi baasibwa mu makomera mu ngeri y'emu, abamu ne batulugunyizibwa okutuuka okwonoona emibiri gyabwe. Abamu baafiirwa ettaka lyabwe, n'abalala obulamu bwabwe. Mu mwaka gwa 205 AD, omufuzi Omuruumi gwe baayitanga Decius yayongera mu kuyigganya amaanyi. Bwe yateeka n'etteeka abantu bonna mwe baalina okuwangayo ssaddaaka eri bakatonda b'Abaruumi abakaafiiri, ekiragiro ekyamenya butereevu amateeka ga Katonda 10 agawerako. Ono omusajja ayitibwa Decius yavaayo bukukumu, n'avaayo mu lwatu, n'alagira, kubanga yali kabaka w'Abaruumi mu biseera ebyo mu myaka egya 205 AD. N'alagira etteeka buli alina obulamu ng'ali mu matwale g'Abaruumi okuwangayo ssaddaaka eri bakatonda b'Abaruumi. Waliwo Abakristaayo abaayimirira nga beesigwa ne bagamba nti nedda, newankubadde nga kye yali alagidde kyali kimenya amateeka ga Katonda. Agamba kyokka mu mwaka gwa 333 abafuzi abaalinnyanga ku ntebe nga bakubirizibwa omufuzi Diocletian baasala empenda nga zigenderera okusaanyawo omuwendo gw'Abakristaayo ogwali gutandise okweyongera obungi. Okuyigganya okukyasinze obuwanvu era okutaliimu kisa kwatuuka ku Bakristaayo n'okutuusa kati. Kuno kwamala emyaka 10 awatali kuddirira,
oba ng'olunyiriri lwa leero bwe lwalagula ennaku 10 ez'obunnabbi. Okuyigganya okwo kwali okuzita okwamala ennaku 10, era mu lulimi lw'obunnabbi tukimanyidde ddala nti olunaku guyinza okubeera omwaka. Abakristaayo bayigganyizibwa ekitaali kya bulijjo, nga bayigganyizibwa lwa kugaana kwetaba mu kusinza ebifaananyi n'okubikolera ssaddaaka ebitali Katonda. Ne bayigganyizibwa n'okuttibwa ne battibwa olw'okukkiriza kwabwe. Ekyo kyayanaamiriza ensi yonna nga babasala nga mbuzi awatali kutya. Baabateekanga mu bitayiriro, baabateekanga mu ngeri ya bisaawe, ne babateera ensolo enkambwe, empologoma ne zibataganjula ne zibagajjambula nga balaba. Abantu baafunanga essanyu nga balaba ku baana ba Katonda ng'omusaayi baguyiwa. Okusenga Kristo kwabaleetera okuyiwa omusaayi. Okubonaabona okwo kwatandika nga kw'amaanyi n'olwaleero weekuli. Tuyinza okuba nga wano mu Uganda tetunnakulaba fizikale, naye waliwo abantu abakyayiwa omusaayi olw'ekigambo kya Katonda ne leero. Agamba kimanyiddwa nti Bayibuli ebiseera eby'obunnabbi bitegeerebwa ng'ogoberera enkola emu. Bayibuli nga bwe yeetaputa yokka, enkola eno eragibwa mu kitabo eky'okubala. Kubala ssuula 14 olunya olwa 3:4. Katusomewo kubala essuula 14 olunya olwa 3:4 agamba bw'ati. 14:3 agamba ng'omuwendo gw'ennaku bwe gwali ze mwaketteramu ensi z'ennaku 4 buli lunaku mwaka. Bwe munaabangako bwe mutyo obutali butuukirivu bwammwe gy'emyaka 4, era munaamanyanga bwe nnababuulira. Ono kubala agezaako okutunnyonnyola abaana ba Isirayiri abalina okutambulira ennaku 4 baatambulira emyaka 4 olw'obutali butuukirivu bwabwe. Omwaka, olunaku lwazitowa okwenkana omwaka. Mu Ezeekeri essuula ey'okuna olunya olw'omukaaga ye naye ayogera bw'ati ku ky'ennaku okufuuka omwaka. Ezeekeri agamba bw'ati, essuula ey'okuna olunya olw'omukaaga agamba bw'ati, era nate bw'oliba ng'omaze ezo oligalamiririra ku lubiriizi lwo olwa ddyo, olyetikka obutali butuukirivu bwo bw'ennyumba ya Yuda ennaku 40 buli lunaku mwaka bwe nabuteekerawo gy'oli. Ayagala okulaga nti olunaku lusobola okufuuka omwaka nga Bayibuli bwe zinnyonnyola. Nabwe kityo abantu abaabonaabona ne batulugunyizibwa ne battibwa olw'okukkiriza Kristo mu myaka 10 egyasooka egya Dark Ages, zaalina kubeera nnaku 10 naye ne zifuuka emyaka 10. Mu bufunze olunaku olumu olw'obunnabbi lwenkanankana n'omwaka ogwa bulijjo. Olunaku mwaka. Bwe kityo mu lunyiriri olwaleero ennaku 10 ez'obunnabbi zenkanankana n'emyaka 10 bw'otandikira mu 3 okutuuka mu 3:13 gy'emyaka gye baamala abatukuvu ba Katonda nga bayiwa omusaayi mu ngeri etali ya bulijjo.
abakristaayo lwe baalega ku kubonyaabonyezebwa okutagambika nga kukolebwa gavumenti ya Ruumi okwakomekerezebwa ekiragiro kya Milan. Kyokka abakkiriza bano abaasooka baali bawulize eri ekisuubizo ky'omulokozi ekyokuyimirira nga banywevu. Okukkiriza kwabwe kwagezebwa wakati mu kuttibwa okw'obukambwe ekyayamba akabiina k'abakkiriza kano akatono okugenda nga keeyongera okufuukamu eddiini ey'ensi yonna esinga obunene. Ebigambo bituukirira, okutulugunyizibwa kubeerawo. Ffenno tuli mu nsi eno Uganda, twebaza Katonda nti eddembe ly'okusinza likyaliwo newankubadde nga mu by'omwoyo litandise okubula. Njagala okutegeeza abasajja bano newankubadde baayiwa omusaayi, baatulugunyizibwa, baawaŋŋangusibwa okuva mu maka gaabwe ne babeera mu mpuku ne mu mpompogoma eyo mu nsozi, ne bakaabira eyo mu malungu, ne babeera eyo ne batulugunyizibwa ekisuubizo ekyagamba nti nywera, guma, awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu, nti beera mwesigwa okutuusa okufa nange ndikuwa engule ey'obulamu. Ebisuubizo nga bwe tuzze tubiraba nga Kristo asuubiza ekkanisa byanyweza abaluganda bano, newankubadde nga baali bafa, newankubadde nga baali bookebwa, newankubadde nga baakululwa ku nguudo z'ebibuga, newankubadde nga baabayuzaamu, newankubadde nga baabafumba mu butto, newankubadde nga baabakomerera ku misaalaba, abalala baabateera empologoma zibalye, abalala ne babatema obufiififi, ne babatuga, ne babakola ebitakoleka, baasigala balina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo, kubanga eyafa n'azuukira yagamba ndibawa engule ey'obulamu. Nga kisanyusa. Lwaki si ggwe olwaleero? Okimanyi nti oyinza okuba olinza okutulugunyizibwa kuli, olinze kugwokyamu, olinze kugutemaatema nakusiba mu kkomera, mbu by'olinza olabikiremu, olagiremu obwesigwa bwe eri Katonda. Nkusekeredde, kubanga enguzi gye baakuwadde olyemu owooluganda olukwe wagiridde, kubanga olw'okuba baakugambye tujja kwongera ku musaala ku mulimu gwo, n'olwa Satadde lugatteko, era n'ogenda n'okola ekyo, weeganye Katonda. Newankubadde waleseewo omwami wo, okimanyi wamuleseewo n'ogenda weegatte n'omwami omulala ng'ate si wo, n'okola obwenzi, olwo weeganye Katonda wo. Okutulugunyizibwa okw'omwoyo kuzze gye tuli, Sitaani akulese mu ngeri ez'enjawulo, naye kutuwangudde kitalo. Kubanga bwe baakugambye ffe ku Satadde bw'oba tokola teri mulimu, n'obalaabalaabalamu ebbanga ly'omaze nga tolina mulimu, n'owangulwa, n'osuulawo okukkiriza kwo olw'okukola ku Ssabbiiti. Ddaba bw'osuddewo okukkiriza ku mukazi gwe, kubanga oluddewo okufumbirwa, olabye emyaka gikugendako, emyaka 28 oyiseeko nnyo, kyovudde ogenda ozaale mu nsi, ofumbirwe mu nsi, osudde okukkiriza kwo. Oyinza n'obutatuuka ku kutulugunyizibwa abaluganda bano kwe baatuukamu, oyinza obutasibwa mu kkomera, oyinza obutakubwa masasi, oyinza obutakululwa ku nguudo z'ekibuga, naye osudde obwesigwa bwo mu buntu buno obutono obwa bulijjo, engule ey'obulamu ekuyita mu ngalo. Olugambo lukusuuziza engule, okunoonya ensimbi n'obugagga bikusuuziza engule, okwakirira kw'omubiri kukusuuziza engule, n'olekawo mukyala wo gwe wagattibwa naye ogende weetabe n'omukyala omulala, olaba bw'osudde engule.
okuwa ebitundu bye-10 n'ebirabo olaba nga sente zikuluma nnyo tosobola kutoolako yadde 10 olaba bw'osudde engule. Kati bw'obanga oweebuuse mu bino ebitannaba kukwata ebitannaba kuleeta physical pain mu mubiri gwo onoobeera mwesigwa bwe kinaba kyetaagisa kufa. Mukama atusaasire, Mukama atukwate ku mukono, kubanga Bayibuli egamba nti bw'obeera omwesigwa mu bitono oliteresebwa ebingi. Bw'obanga tosobola kuwangula lutalo lwa mubiri gwo okwakirira nga gwe tosobola kubeerawo okutuusa nga waliwo omusajja akukutteko, obanga tosobola kubeera mwesigwa mu nsimbi nga gwe tosobola kubeerawo okutuusa ng'olaba ensimbi ezirabise mu maaso go, gwe bw'olaba ensimbi ovaako n'empisa n'osiiwuka, bw'obanga tosobola kuwangula lutalo olwo kiyinza okubeera ekizibu okuwangula olutalo olunaakuleeta okuyiwa omusaayi. Bw'obanga tosobola kwefuga olw'okuba olabye emmere ekuggyako, emmere ekumalako, emmere ekufuula ekitagasa, bw'obanga tosobola kuwangula lutalo lwa kwegomba, nga tosobola kuwangula lutalo lwa kulya, nga tosobola kuwangula lutalo lwa lugambo, nga tosobola kuwangula lutalo lwa kwagala nsimbi n'ebirala, bino ebitasobola kututuusaako kuyiwa musaayi, ebitayinza kutuleetera bulumi bwa buli fiziko ku mubiri, oyinza obutasobola kuwangula lutalo lwa kutwala mu kkomera, oyinza obutasobola kuwangula lutalo lwa kuyiwa musaayi na kuwaayo obulamu ku lwa Kristo. Nsaba Mukama atusobozese tuwangule bino, olwo lwe tunaafuna embavu n'okuwangula ebirijja, ne bwe kiriba kyetaagisa kuwaayo obulamu tujja kuwangula. Ekyokuyiga olunyi lwaffe olw'okujjukira lugambye nti beera mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwengula ey'obulamu. Ebigambo ebyo nga birungi. Ekyamazima mu magezi gaffe, mu maanyi gaffe ng'abantu tuyinza obutabisobola. Tuli banafu nnyo, tuli banafu, tetuyinza kuwangula. Naye ku bw'oyo Yesu Kristo gwe nsaba twegayirire enkya ya leero, twegayirire ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe, oyo atuwanguze mu bitono alituwanguza ne mu binene bwe biriba bituuse tutuuke awo awakanirwa. Okusaba kwange kuli nti Kitaffe Katonda, tusaba tubeere bagumiikiriza mu kukkiriza n'okutuusa okufa, nga tumanyi awatali kubuusabuusa nti olituterekera engule ey'obulamu. Okusaba kwo kubeere bwe kutyo. Osabe Mukama enkya ya leero, osabe Mukama buli lunaku, omutegeeze nti ndi munafu mu mutima, ndi munafu mu mwoyo, ndi munafu mu mubiri, nze sisobola kwewangulira, naye onsaasire mpangule ensi eno, onsaasire mbeere mwesigwa, niwe kinaaba kyetaagisa kufa waakiri mpeeyo obulamu olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Katonda eyatuyita mwesigwa asobola okutuwanguza, asobola okutuwa obulamu, asobola okutufuula abawanguzi n'okukirawo. Eyawangula naffe tuli bawanguzi mu ye. Bwe tweyongera okuyiga mu kitabo kya Matayo essuula ey'10 olunya olwa22 lwe njagala okwogerako. Matayo 10:22 agamba bw'ati: munaakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange, naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Ebigambo ebyo nga byessuubi. Kristo mwenkanya okwenkanidde awo nti ye kennyini atugamba mujja gye ndi naye temulina kirungi nsi kyegenda kubawa, mujja gye ndi naye ensi tenjagala, olw'okubanga ensi tenjagala nammwe egenda kubakyawa, naye awangula, agumiikiriza, anyiikira okutuuka ku nkomerero aliweebwa obulamu obutaggwaawo, alirokoka. Mu kitabo emusuula eya 24 mu kitabo kya Matayo era gye tuli, essuula eya 24 olunyiriri ngenda kusoma olw'omwenda ntuuke ku lw'11. Agamba bw'ati: lwe bali bawaayo mmwe mubonyeebonyezebwe
bali batta namwe muli kyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Mu biro ebyo bangi balyesittala, baliwaŋŋanayo, balikyawagana, ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja balikyamya bangi. Kubanga obujeemu buliyinga obungi n'okwagala kw'abasinga obungi kuliwola, naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Njagala okutegeeza tetwekwasa nti tetwawulira. Kristo ebigambo ebyo abitugambye n'abitulabula, era nga bwe yabyogera bigenda kujja. Waliwo bannaffe abatusooka mu kukkiriza baabirozaako ne babiraba, naye naffe bigenda kujja. Bwe bituukanga tusitulanga amaaso gaffe okutunuulira omulokozi waffe. Oyo eyawangula naffe alituwa obuwanguzi. Njagala kusembayo n'olunyiriro oluli mu kitabo kya Yakobo essuula, njagala kusoma esooka olunyiriro lw'12. Agamba bw'ati, 12 agamba nti alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa, kubanga bw'alimala okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu Mukama waffe gye yasuubiza abamwagala. Olina omukisa gw'agumiikiriza byonna. Bw'olimala okusiimibwa mu maaso ga Mukama oliweebwa engule ey'obulamu gye yasuubiza abamwagala. Engule eyo ngikwagaliza mwannyinaze, engule eyo ngikwagaliza muganda wange. Nsabira nange nfune engule eyo. Kankusabire naawe ogifune, tutuuka awawakanirwa mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Katwebaze. Tukweyanziza Katonda atudde mu ggulu, kubanga otwagadde awatali bukwakkulizo. Omukwano n'ekisa by'olina gye tuli byeyongedde, kubanga tebiriiko kkomo. Kitaffe erinnya lyo liweebwa ekitiibwa. Tukitegeeredde ddala nti bwe tusenga ggwe ensi etukyawa, bwe tusenga ggwe abantu batulyamu olukwe, batuwaayo, tebatwagala, batukeneka, batukola bingi, naye ogambye nti agumiikiriza n'agumiikiriza okukemebwa, obanga kyetaagisa kuwaayo bulamu n'abeera mwesiga okutuusa okufa, yaliweebwa engule ey'obulamu. Ebigambo ebyo birabika nga si byangu, bizibuwala. Mu mitima gyaffe ne tutya, ne tweraliikirira. Ekyamazima ffe tuli bantu, tutya tetuyinza na kubiwangula ebyo. Naye mu ggwe omuwanguzi waffe ow'amaanyi mwe twekweka, gwe tuwangulire otuwe engule ey'obulamu obutaggwaawo. Tunyweze mu kukkiriza Mukama. Okusaba kwange kwensabira mwannyinaze andaba, kwensabira muganda wange abadde nange mu kusinza kuno, Katonda waffe kwe kutuuka mu bwakabaka obw'omuggulu. Tunyweze mu kukkiriza Mukama, otuwe embavu, otuteekereteekere ekisingako obulungi, tutuuke ku buwanguzi. Ebigambo bino bireme tusaliza misango, naye bitusaanyiza okubeera abaana b'abeesigwa okutuusa lw'onookomyawo obwakabaka bwo. Omukisa gwo Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gwe nsabira mwannyinaze, gwe nsabira muganda wange ono, nga bafuluma okubaako bye bakola, oteeka omukisa mirimu gy'emikono gyabwe. Obawe omukisa nga bafuluma, obawe omukisa nga bayingira. Yonna gye banaayitira omukisa gwo Mukama gubajjanjabe, gubaliise, gubalabirire, gubawe byonna bye beetaaga, gubatuuse ku buwanguzi. Gwe nsabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama akunkomere. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.